Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebyokwerinda police Amagye UPDF JAT SFC ebyokwerinda byonna units ez'enjawulo byongedde okubeera nga ate ebinywezebwa ku Parliament n'enguudo zonna ezidda ku Parliament y'eggwanga bagenze maaso n'okuyiwawo amagye mangi nnyo nnyini ddala kye tuyinza okubeera nga tuyita heavy deployment ekiri ku Parliament nkugambye oba oliawo kisa kinegula omubaka amanyikiddwa nga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Lutamaguzi Semakula wono avuddeyo n'abaakaate byagenda maaso n'okubeera nga ataanya mu ngeri y'emu musajja mukulu Ssenyonyi Besekezi embeera egenze maaso n'okubeera nga etabuka bitandise bitya era wawe bivudde awo nno wetugenda ogenda maaso n'okubeera ng'ate ensonga semasonga oba oliawo tuzikwatako era Lumbu yavuddeyo n'ayambalira abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo bayisaamu Ssenyonyi Besekezi eggali mu ngeri y'emu musajja mukulu Honorable Semujunganda aliko byayogedde n'agamba nti kaakati ekiddako kulinnya ku mmeeza waggulu twekalakaase n'ab'enyala balemererwe oba oliawo okuteesa yenzedde niya okutuusaako ensonga semasonga omukutu gwa BTN Media Beyond the newsroom ensonga semasonga wezitandikira ate netugenda maaso n'okubeera nga munywanyi tuzisoosootola era nzikiriza awo wennyini nsooke nkuweeko ku mbeera nga bweri ku Parliament y'eggwanga ogende maaso n'okuba nga ate weerabirako n'embeera nga bwefaanana bweti bweri. Police in all manner has been deployed on roads surrounding the Parliament of Uganda, that is Ssenyonyi Avenue, Timothy Avenue, Colvey Street, as well as Nile Avenue. Here, as you move from the side of Nile Avenue, sloping towards Ssenyonyi Avenue, you find another guard here of police officers who are waiting for anyone who could be causing any kind of commotion as these members of Parliament continue with their sitting as expected at 10 a.m. because, of course, I've told you that there is expected course of action as declared by members of opposition. But still, as we get to the UNCC, Uganda National Cultural Forum, Cultural Center, that is also known as the National Theatre, there is also another arm of police officers who are also armed there, trying to see that they guard the sanctity of the Parliament, but also down at the Ginger Road traffic lights, that is next to the Victoria University and the Red Gardens. There's still another quarter guard of police officers, still also at the Parliamentary Avenue, that is next to the Minister of Education and Sports, as well as that side of Jubilee Insurance. There is also another amount of police officers. In fact, they are not even allowing journalists or even vendors to stop around the Parliament of Uganda for journalists. Bannamawulire tebakkirizibwa yadde okubeera nga oba oliawo batuuka ne ku Parliament enguudo zonna zigenze maaso n'okubeera nga abasajja bazizingako era bazisalako basobole okulaba butereevu ng'etteeka lino ligenda maaso n'okubeera nga oba oliawo liyisibwa. Awo wennyini nzikiriza nkuwa ebigambo bino bya Honorable Lutamaguzi Semakula tuyongere wuliriza. Let every person, every Ugandan use the platform he or she has to ensure that these shameful laws don't pass. Tomorrow they will arrest. How shameful is this UPDF amendment bill? Of course, how can you legislate under deployment? The mere deployment here is an indication that they are trying to hide something. I understand personally as a member of Parliament that you legislate in the interests of the people. But if you push people away and you deploy the army, you try to create a new normal that laws are passed under the bar of the gun
This is almost like the pigeonhole constitution I usually read about. So what are you hiding? Because I understand, even you, the first estate, you know that laws are made for the people, in the interest of the people. But if you chase away people, you deploy, you try to show the public that you are hiding something. We are members of parliament. We were elected by the people to represent them. Yeah, not everyone can come to the Even the members of NRM will say they also were voted by the people to represent their views. And yesterday they sat and agreed as NRM that they will come here and pass the bill. If they are elected by the people, then why are they panicking? Because we know they are working for specific individuals. They are not working for Ugandans. If they know that they are working for Ugandans, there wouldn't be any panic. Tomorrow they will frame them. Like the other day, I had a police officer, he has been hiding Parliament here. He was kidnapped also, and the family had to come. About Charles Twine? Of course, Twine's family ran into the opposition, trying to show them that their father, their relative was kidnapped by the same regime he's been fighting for. Let them be given, let NRM members of parliament, including some good opposition members who are going to be inside and support the bill, let them be given the rope and hang themselves. Tomorrow they may not be in parliament. Tomorrow their families will be affected. Just like I've showed you that there is a soldier here who has been guarding parliament, one of the big soldiers of parliament, but he was kidnapped. Do you know what? The family could not run to government, big people here. They had to run to the opposition, seeking for the whereabouts of their member. Going by the words that were expressed yesterday in your opposition caucus, are you now insinuating that you are going in for another September 2017 kind of... Msajja mukulu Honorable Tamaguzi. Honorable Tamaguzi ono mukuba baka balina akazungu akanyumira. Agamba nti nabo bwe batuukako, instead of okuddukira ku their big people, they run directly to us. Instead of ekifo kyabo okuddukira ku bali abanene be balina baddukira eno gye tuli okubanga tubayamba. Lutamaguzi agamba nti buli muntu agende maaso n'okubeera nga raisinga eddoboozi lye, era mu bigambo bye byagenda maaso n'okubeera nga ategeeza omubaka Honorable Lutamaguzi Ssemakula agamba nti buli omu akoze platform gy'alina ogenda maaso n'okubeera nga abanjidde emirimu wankubadde nga babaka oba oliawo abali ku ludda olukulembera n'abamu abali ku ludda oluvuganya nga bawagira ebiweteeka lino. Agamba nti kino eno sekiriba kyattaka mpaawo atali kyambala, era n'abategeeza nti munnange kyalwaddaaki tujja laba omuntu nga n'omwana we amulya anti ebbula ly'emmere bwe linaabula n'omwana ng'amulya ye ate olaba akutte ku beeka ng'ogamba ate olwo ne mulirwana. Kakati awo omanyanga bumanya nti etteeka lino kyalwaddaaki olunaku lusobola okukya nti naawe ne liba nga ate likukutteko. Kakati nno Honorable Ssemujo Nganda yagamba nti ekintu kye yandyagadde era kye yabasaba ababaka bano ne bagaana okukkiriza kyekyokubeera nga bagenda maaso n'okulinnya ku mmeeza waggulu basobole okuba nga beekalakaasa bulungi. Wuliriza. Nze actually nali saagala tutuuke n'eno yonna. Nze nali mbaga ntudde mu parliament tuyimirire ku mmeeza parliament esooke ewummulemu paka nga baleesa abantu. Naye olw'okuba mubeera abantu bangi abamu nga baga nti ate awo bajja kutukwata lumu oba poliisi yetukutte batufulumye ekyo kiggwe ate ensonga eno eve mu ddiiro ate kati eyaffe eyingirewo. Nze saagala kufuluma palamenti eyo gy'olaba ne ku lunaku olusooka muwanga nga atugala tufulume nafuluma neemulugunyanga nga nti yaye tugaye tulinnya emmeeza n'abe n'aleemu tuveewo nga nabo tebateesezza ate banaatugoba ffenna lumu ne kuyongaero baatugoba musamba bala baddayo enkeera muteesa nga banalinnya emmeeza si mwenna mubanga baamaasi bataako abantu banaabana mugirinnya ne muteesa tuli abantu 100 buli lunaku nga walinnyako basatu ate palamenti eyo n'omuntu omu agiggala n'alinnya ku mmeeza wali sipiika wakolera eyina kuyimirira kati enkya nga mukkiriziganya ani anaayimirirawo okumalako ewiiki 2 era nga tebabaleeta. Naye kati ekyo nze kinzikiririzaamu bannange bendi nabo baga nti ekyobugunjufu kyekyokufuluma tusobozese abatasobola kwambuka mmeeza nabo okwetabamu. Ye nno Ssemujo agamba eyandibadde nga solution ye y'okuyimirira ku mmeeza waggulu oba oliawo na bano ne bamanya nti abasajja banyiivu era baliko bye beetaaga okubeera nga oba oliawo bikyusibwa. N'agamba ekyokufuluma palamenti Munyonyi tekinnaawo yadde kimu kyekiyinza kuzza nakubeera nga oba oliawo kikomyawo emitima gy'abantu bano nti bo bagwenyufu bagwenyuka dda tewalina kye bagenda kubeera nga bakyusa. Bigambo bya mubaka Ssemujo Nganda. Bino nno bijjukirwe mu OTT bill eyayisibwa
negera maaso n'okubeera ng'ekola mu mwaka gwa 2021 tujjukirire ddala mu 2018-2019 okwekalakaasa kwali mu Parliament nga bakayana ku nsonga zino era we wava n'okubeera nga abeesiba ribbons eza red. Omubaka Katolu Bwamabambe, rest in peace. Nesooka otunuulire ogende maaso sooka olabe embeera era bweti labayo. Ababaka aba opposition bonna bayimirira wamu ne bagamba nti bino tetugenda bikkiriza era oba oliawo tetugenda yisa bintu byefaananyirizaako bwe biti newankubadde nga bo they had the minority numbers or they were the minority and the majority bamaliriza nga bayisiza etteeka lino. Naye as you look at the Speaker of Parliament by then Right Honourable Rebecca Alitwala Kadaga yatunula naye ne bimusobera oba oliawo ne bimusukkako. Baganda bange kabadde kaseera nno kanjawulo nnyo nnyini ddala era musajja mukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbuye avuddeyo n'ayambalira bannankyukakyuka banne abayambalidde Ssenyonyi Besekezi. Ebigambo byayogedde bibadde biwanvu naye biwulirize. Feelings z'omuntu personality ye n'ebikolwa ebikulaga omuntu gw'odiringa naye ovudde okutta essimu we mudde Joel Ssenyonyi. What does the law say? Are you going to reverse that statement? Ngencha kyusinga president ayogedde this is ABCB. Are you going to reverse that statement? Ye president mwana akola same statement nga kyori kyakoze. Kitegeeza ne president wamwe muliddemu. Are you going to reverse that statement nga otonda president? Waliwo ebintu nga beetaaga okusooka okutulamu okwekendenya nga tonnakola decision. Yes. Or in a right you call a video in any possible way. You have all rights. But few moments later, zivalinga nnyo credibility yo eri public. Kubanga lero bagambye nti wadde twogera ku mitimbagano tuli bannakyewa. Tuli bakulembeze somehow, somewhere, tulina batugoberera, tulina batukiririzamu, tulina batuwakanya. Tulina okwegendereza ennyo ebiseera ebisinga. Obubaka bwa Fred Lumbuye yagamba nti babloga banne oba bannankyukakyuka ba foot soldier abagenda maaso n'okwasaganya emirimu gyabwe ku mutimbagano okuli ab'enjawulo nga bano Basadaman, Bawumalu Kisekka, oba oliawo ne Uptop Boss abavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nga bayisa mu Ssenyonyi Besekezi. Jukira nti musajja Right Honourable Goret Namuga yavuddeyo n'ategeeza nti tewaliiwo Ssenyonyi kusalawo kunene kwagenda maaso nakola nga tayogeddeeko n'abakulu okuva ku kibiina. Bw'ayogera abakulu okuva ku kibiina kitegeeza ani? David Lewis Lubongoya, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, then kwoteeka ne musajja manyikiddwa nga Katana. Ekitegeeza abakulu abo bwe bamala okutuula ku nsonga ne basalawo ne bagamba nti kola bwoti. Oba oliawo ate era n'ekirala nti wadda mu Parliament alina okuwuliriza ababaka bonna aba opposition, aba DP, aba FDC, aba Jema, aba PFF n'ebibiina byonna ebirala n'abawuliriza era ne bavayo ne resolution emu. Si bwe banga basazeewo ekyo nno Lumbuye yagamba nti omusajja musabudde wa bwereere kwadde kusalawo kwa bonna. Kuba ojja kuwemula, ojja kuvuma omuntu leero ng'omuvumye babere mu Parliament baliyise bakole ekikolebwa president enkyave ate ku mutimbagano gwe. Abitaddeko wabwe moddo omusajja wavumye abasajja ogenda kudda okole video ngo wetonda ate amanyi mulina omuze ogusangula video nga mmaze okukola ensobi. Few moments later newala nnyo few moments of later
newala nnyo ebigambo byalumbuye agezaako okubuulirira abavubuka bano mu mbeera ki gye bandisaanye okukwatamu ensonga oba oliawo ne bw'oba oyagala okutuusa obubaka bwo naye n'obutuusa in a decent manner. Njagala owuliriza ebigambo bino. kati kansooke mbabuuzeemu kolowooza akakiiko k'eddoko commission aka national platform baakakwata ne bakabuuza ebibuuzo baakabuuza lwaki baavaayo bona president yakayirawo n'alonda akapya wandikawo mu comment bwe baakwata electoral commission ya national platform bagiteeka munda lwaki president yajja n'alekola lishafu yonna n'agiiwa gwamu amagezi agiiwe nkubuuza wandika no comment mwena mwali wakakiiko ka national platform aka electoral commission bakakwatako ne bakatwala munda be bakwatako babakwata president konna yakayiwa n'alonda bapya gwa mugamba balonde no bigambo bya Fred Lumbuye. I won't supplement much about them. Neka nkuwe bigambo bino ebikwatagana naddala ku tteeka lino erigenda oyisibwa olunaku olwaleero. UPDF Act si UPDF Act era nakibagamba nti erinnya lya ituufu lyalibadde NUP Act kubanga ekigendera kya UPDF Act bakikoledde ekibiina eki etteeka erifuga National Unity Platform si erifuga ebibiina ebirala kati ndi ku reality etteeka erifuga National Unity Platform si erifuga ebibiina ebirala kyova olaba Commander in Chief ne CDF nga teyeebuuziza akeera ku makya nagalawo National Unity Platform naga temujja kuyingira nga bw'ayagala nga takozeseza poliisi akozeseza magye kati si constitutionalism n'etteeka yennyini lyakoze tali respectinga kwa waliwo gamba nti omuntu yakozeseza etteeka ali naye n'etteeka liri nnyini waliwo watukeesera nga naati likyamumala. Ebigambo ebyo kansubire nti oba oliawo obiwulidde bulungi. Akati no Munyagwa agamba nti ekya PFF ogenda maaso n'okubeera nga ebeera gazetted n'okuba nga kitongozebwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nti President Museveni teyakyagadde nnyo era agamba it's the strongest party opposition egenda okujumamulako President Museveni. Wuliriza. Kati President Museveni ze kakasa yali tayagala kibiina ekyo kiyitewo naye President Museveni yabazeebazeemu bano obukugu bwabwe balina n'obumalirivu bwabwe bali ggwanga lyonna mbaleke babeere in a loose formation oba mbateekeko mugundi mwenyinza okuba monitoringira. It was yamaze kupima catch 22 ngali between a rock and a hard point time ekyakola ekibiina takyagala ate n'abantu tatya okubaleka babeere in an informal formation kati n'akaluubirirwa nnyo. Ebyo nno bye bigambo bya musajja mukulu ono Munyagwa. Banywanyi munzikirize mbatere wano tusinkane nga Mungu akkiriza ate era mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.